Tuli mu Eden no nine even no yali ne chibala. She got a plenty love in yanne myanze byabalala banne mo kulaba. Bonna tukuze fena batunyumiza story ya Eden. Adam and Eve. Adam and Eve. Garden of Eden. Kati really so direct. Era kyona kye bali ba meaning amuchi mweyo story nafinze twali to meaning. So ekibala kisoba apple soba fene kisinzira nabo kye bali ba meaning mweyo story ya JPC again ti Johnny Pan centuries ya JPC for all centuries for all time. Yeah. Akaviri wakaliko pakwani. Akaviri zino Bantu locks zibaddewo. Bantu locks. Kati owulira emirembe nga nkalina osobola kwebaka bulako bulaba bulingana mu ngodi tebunyigamu wadde enviiri zisigala mbiri gwe waliwo ekitundu ky'okumubiri ekikuzitoberera wetungira ekikumba manyo bulungi nnyo naddala ekiteteeyi kyava peace naye nyambazaako vidiyo za kati nga Yuga Boy, Eddie Kenzo, Freaky Friday nze yarambaza nyimba nyingi waliwo olimba Martha Mukisa, Victor Rose nga video nzazamba. Oli mukola ne DJ Roger. Yeah. Muri under contract, mutual understanding, gentleman's agreement. Muri under a legal contract. Ku single yo ne remix je mwakola ne Joe Iranda kiriwe kyasinga okutambuza. Of course remix ya singa. Remix ya singa. Okay. Mujja mutyo okukwatagana ne Ava Peace. Ne Ava Peace era yali through Jeff Chiwa ne DJ Road. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet engazi obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Kale ku mukutu kwe tuli cruise exclusive Allen Cruise gemanya nyongero band za ko inaje musinzidde okubanga mutulabira twatudde dda obudde bwebwo ndi wano ku Makindye Forest Park wosinzidde okubanga ate onakola lero tulabira nagambe ekifo kiri kimu Windsor Luxury Apartment wobosuza abantu Entebbe Road Galugao wetuli ebintu byonna bikuwa my daddy sana ebyokulya ebyokunywa byonna janku Windsor Luxury Apartments ekintu kiberenga kitambulira ddala malidadi sana nawe alina apartments mu bitundu ebirala nga tuli Entebbe jangu tulange olina Airbnb come let's make this business big and wider okitegedde kintu kiberenga kiri malidadi sana kakati ku show lunaku olwaleero ndi ne musajja wange he's a young artist but talent wise ali so machuwa ebintu byawandiika ne byayimba nenyimba zayimbye biri so machuwa right now ali managed by manager DJ Roger, right? Yeah, DJ Roger. Yakwasaganya kati ya managing. Wow. Yeah. Soko obuze ku bantu tandikirawo. Abatulaba mwebale kubeerako ku Allen exclusive. Mwebale kutulaba amanya JPC again. Yeah, mwebale kubeerako. JPC. Ligwayo litya Peterani. JPC linya nasalawo kubeera nga sirimalayo libere brief elikyo lwansonga kiwanvu biba binyuma nnyo wate kunnyonnyola nnyo. No, chonyo fatulina wano obudde. JPCs. J is for Johnny. That's my name.
Johnny Pan Climate oba Johnny Pan Centuries ekitegeeza nti Johnny for all centuries again JPC again ti Johnny Pan Centuries ya JPC for all centuries for all time yeah kintu kitambulira ddala bulungi oli otya Johnny ndi bulungi oli mwana nzalwa yawa ndi mwana nzalwa ya Entebbe oli w'Entebbe kubayita Mpala au expressway tandikira we Mpala Nkumba area code Lyamutundwe Lyamutundwe eyo manyiyo akasaye k'Enkumba kakyaliwo kakyaliwo akataka weekali awo nawo mikwano gyange awo bafayimu Fayimu chaka mumanyi DJ mumanyi bulungi Fayimu yalina ne muganda awo mulala nga naye DJ ye baali bamuyitaani oba akakala ako nkamanyi paka eri ku Winde iyo area code ku Friday akabubbu katuula kabubbu kabeera massive gye twajjanga ebikumbe eyo yonna so akala ak'Emutumba nanga abantu bange ab'Eryamutundwe bayita ababiri eriruwa kawafu banaye mwenna mbatumiddeko nnyo mbaagala nnyo awo we nasomera awo fe twasomera awo kasonizaawo kati bagijjawo twali awo kasonizinga tukolera effujjo St. Noah wonna essomero beta Boston likyaliyo ebubuli akasaye k'ebubuli gye kali akasaye k'ebubuli bakazimbamu mulimu kati ennyumba tosaana waliwo ennyumba awo wali akasaye k'ebubuli bazimbawo yonna bazimbayo eyo nayo naffe gye twali nno kale nno wamma ku mukutu kwe tuli Cruise Exclusive ndine musajja wange JPC a very talented artist oyinza okwegamba n'ogamba nti yo mwana oyo namulabawa soko bampeeremu kukulubuzi Kayimba akasookera ddala Kayimba but she know me very well I'm a lover boleka nakushika over she physically fit she do some yoga and then she give me a good leg over. Oh no, well, gwene kuwa wa sugar mama. Manyiga sugar mama, neno masasa tu. Ya sugar mama. Yeah. JPC again. Nayo, ani akuinspiringa mubo wandika nyimba zo? Ololima gwa luandika? Yenze ya luandika. How does Joey Landa come on that project? Kati olulimba yali single. Era yasooka otambula ku TikTok. Sugar mama original version. Then we tambula. Wano chali wange dancer wamita Shakira nakola mu challenge ate mukwano gwani gwa Jeff Chiwa kati yakola mu challenge Jeff Chiwa yali London by then na ajiraba namukubira na mugambo oyo mwana omumanyi mukwano gwo nti ye mukwano gwange muwe namba yange nkubireko Shakira nampa namba ya Jeff Chiwa nemukubirako twogera nangamba ayimba ku kalungi oyimba bulungi njagala naye tekanatuuka we kalina kola ki tukakole mu remix tukapushing kakole ki kakube yakugamba mumimbi gogenda okukola naye yangamba kakubemo gwe Jeff Chiba yakubira nze yamukubira yawashakira yagamba Shakira ampe namba yanajimpa nemukubira how did you feel nga Jeff Chiba gambe tukakola remix nali so excited nnyo lwansonga Jeff Chiwa be stakeholders kati abali stakeholders gogamba nti ono olaba abantu bazakola n'engeri test ye musically buli kimu kati omuntu yena eyebera wini ku career yo okulaba nti omuntu nga Jeff Chiwa recognizing ati wana agamba this guy okitegeera eyebera plus y'amaanyi kuki career yo so I was so excited nti in the way that nti naina n'abantu abangamba waki bakwano bange waki tokiza kola remix biki nenze nga nkimanyi bulungi nga bagana mbuno nanti abantu abamujja sibalowoleza kumpi ebintu ebimu nze oluyimba lwali terujja kungasa kubanga nyimba nyingi eziri ku TikTok nga zikola ki ziyitawo buyise osobola olukuba naye okugenda mu mainstream buli kimu n'okukyusa ne connections kubanga nti senga mbagana kola remix eyo right now luno limba nandibadde silwina kubanga ne luno lwennyini Eden yali ampadde yasooka kumpa luyimba lulala ndukole nani ne Ava Peace oluyimba we yalumpa then ne tugenda mu studio ne tetwalukola nti sinze yali awandiise kati ne kita vayo bulungi then
ne tukyusa timing ne tukola oluyimba olulala. So gwakiriza okukola ne Joe Iranda. Inakkiriza okukola ne Joe Iranda. Producer yali ani? Producer eyasooka olukola bamuyita Crazy Beats. Crazy Beats. Oh, musajja wange yava wa Waiki Benda. Era yakoze ne Eden. Otyo. Naye kati wena Jeff Chiwa yankubira nga ye yali actually Crazy Beats yakolera ne Brisha Cash oluyimba lwa abako bano bale Brisha Cash bakola olutafuluma. Kati Crazy Beats yakola original version then remix nesimu yagikola nti Jeff Chiwa we yantukirira na I mean when namukubira ne tutandika like net connecting anangamba ye yali comfortable kola nani nene simu nange nenchirabamu nenchibalabalamu nti we can tusokola luno oluyimba nene simu then maasawo nso mu convincing anti ne Crazy chi asobola wakabi era kyatusekira naye na kakasanti Crazy chi okola ne Joey mwagenda wanne simu ani yasusa audio ya remix yali jukira bali bakola ne DJ Roger 7 Star ku Joey Iranda kati kyali between them so gwa majo waito inawo bulungi sai nabo wadde ne video nayisiina kati nze nagenda bugenzi ne recordinga zinga ndaba bulabi bintu ebitambula lwakolera lutya goba olaba oluyimba lwangattako nnyo career yange lwagigattako nnyo lwansonga yali royita oluyimba yali kiggula luggi eri nze mu career yange nafuna connections nyingi ne sente nafunamuko nakubanga busho bwange bw'amasomero si bw'amasomero okusingira ddala naye biseera lwakubira nnyo mu December nagenda waliwo shows ze nakola ejjinja gombala baliyita Babons nakolako ku Babons nenkolako embaale like nga oluyimba nga kolabo naye ng'ereeta emirimu nengera bw'otuukayo ng'olaba massive support ng'abantu support y'amaanyi nnyo nga oluyimba baluyimba word per word ku singo yo ne remix gye mwakola ne Joe Iranda kiriwe kyasinga okutambuza? Of course remix yasinga okay so right now wetwogerere essaawa zino omwana ono ne Ava Peace right now bro ye muyimbi right now gwogamba nti Ava nkusabira busabizi just onegule yendala ngemu nga massive naye Ava for now abatwalaganya mbawala Ava right now Ava Nando bali balina touch ennungi so ombulye mujja mutyo okukwatagana ne Ava Peace era yali through Jeff Chiwa ne DJ Roger ani awandika oluyimba luno kati story ya luno oluyimba entuufu eri nti si lwe twali tulina okukola initially twetwalina okukola Eden twetwalina okukola lwakola ki terwavayo bulungi fiiru yange nga tejjukira omuntu nga wewandiikira kukuwa ekintu ekipya olina obba nga si buli kintu kipya nti osoboki kale oba osobola okimba naye okugyayo esimu kasiyakano kankwanjulira emami gadgetsi abakola emiramu education gadgetsi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga so oluyimba nga wewandiikira fiiru yo ogivaamu si kyekintu ekyangu kati luno oluyimba okyali wange Crazy tubeera naye abeera wano Crazy akyabeerayo eri egundi wa gye namusanga essaawa zino ali Najjeera yaliko ku VTM Erugala kati ali Najjeera ku Pendo Records yakoze studio yiye balina studio waliwo alina studio kumpi like alina gwakolagana naye kyali waffe Dr. Julio kati studio yaabwe bagiddukanya babiri Pendo Records era buli kimu ekivaayo kya Crazy na Dr. Julius so
Luno limba Eden. Kati Eden tubeerawo mu studio buli omu awandiika Crazy awandiika bulungi ate nnyo kati nange mpandiika kati nkola fena tubeerayo day in day out Crazy luno limba yalukola ki yaluwandiika mukuluwandiika nga taluwandiikidde nze kubanga nze nkola ki newandiikira kati naluwandiika ne muwuliramu ne ngamba olimba lulungi nalumpa ne mugamba naye yali atagetinze Gloria Bugi kati nalumpa ne mugamba oba otagetinze Gloria Bugi so okwogera ne Hit Boss kyali wange manager we tulabe oba balugula kati ne ndusindikira Hit Boss Brian promoter ndu musindikira December last year naluwuliramu nalusima nangamba lulimba lulungi mukyusemu wano ne tukyusa nangamba lulimba lulungi nja lutwala ne mugamba nagamba agenda lutwala after ki yagamba after shows yali mu shows nagamba show nyingi bikingira lutwala after ki Christmas biki nja kutujja kwogera naye teyanzirira natuleka kwalo kati yatuleka kwalo gundi Crazy yalusindikira kwera management endala muyimbi omulala omukazi naye nabone batuleka kwalo kati nga fetulutunda just kufuna mu sente just na Mukole projects za mwenda. Fetukole projects za zitambule kati aba Jeff Chiwa we yawera DJ Rojo Luyimba na Paul Luyimba. Paul Luyimba like Jeff Chiwa yawa DJ Rojo Luyimba renyino kukola nani ne Ava. Kati Luyimbo written by some other writer. Kati tugena mu studio that day Oluyimba ne tulukola ko kitundu tetwamalayo nga vibe ntiki tezikwatagana bulungi nene nenkwata kana kayimba nengamba kankasindikire muko ku Jeff Chiwandabe aka Eden ne kamplayingira mwa onaga kukateke ku simu ne ava piece yali akawulide mu bdanga kamunyumidde nekatera kani ngera nkamuterede ko sigama mbu na feke tugendo yimba wachi nenkamuterako kati yewe yakawulira nali nakamuterede ko kukagulira ava kati yewe yakawulira yali twali twakava mu studio nga yakavuga kebigere nga tanaba na bulirayo yakawulirawo nankubira wesimu nanga magomyaye kana kayimba ko boyimba yeno hit yo watyo yangamba enkera olunaku olwaddako ne tulukolerawo ne ava chap ne tukola ne visualize ne tukola video ne tukola buli kimu chap era nga ngamba gwe episode ofunye hit Oshege ngamba limba lugena ko. Kitegeza ono limba mwaluwandiikya ne mulutembe abayimbi bangi nga buli omu alugoba. Nga ndoza bali tebanaba omanyi babeera ne programs za. Ne feeling. Oli abagamba kansoke njira nkyaluwulira bulungi. Naye kazi ye Jeff Chiwa kyemmanyiko. Chap. Kyali kite mu studio. Studio kyali massive nnyo limba twali tulu feeling era twali yonze Crazy kati twali Crazy yaluwandika Ronna Ronna Crazy beat Crazy ngali talented kati Crazy wachite wangamba nti owandika nenzija tulina ennyimba singaze mwalumpa eraawo n'ennyimbiraawo n'entandikira mu hit wandika bulungi nnyo kyomanya kati ffe kyetukola kyekyo gwe mulimu gwe tukola nti tubeera okweyo studio wetubeera nti day in day out oli ayingira n'ennyingira nankubira engoma n'empandiika oluusi n'agirekayo n'empandiika naye nakuba n'awandiika bwekityo tulina ennyimba nnyingi soka olumpemu akayimba kuba naye akayimba kalungi nnyo kandabe wano ku internet katambudde katya kansoke nkalabe Eden tulimu Eden naye n'ebigambo by'oluzungu byatulemye ebigambo by'oluzungu nno byangu byangu nnyo ebyomuwala n'ebyange byangu nnyo ndako ndabe wano ku internet oluyimba lutambudde batya video mwagitadde ennaku nnya emabegaye nga kweri ku trending kati semmanyi ekitegeeza oluyimba lwa JPC si lwa Ava Ava ngamba awa featuringa Ava na featuringa Ava si Ava ya featuringa wow I love that song lugenda lutya lugenda weluti tulimu Eden enno ndine Adam enno nzali n'ekibala
He got a plenty love in yannemyanze byabalala bannema okulaba. So aho tubulira. Ha. Kati omuwala agamba. Tuli mu Eden eno. Ndine even no yaline ekibala. She got a plenty love in yannemyanze byabalala bannema okulaba. Omuwala agamba she got the plenty love in yannemyanze byabalenzi bannema okulaba. Plenty love bannema okulaba. Nze ne ngamba she got a plenty love in yannemyanze byabalala bannema okulaba. Kati njagala nkayige bulungi kubanga ajjukira akayimba ako ke katuyingiza ekisiibo era ke kaliwo. Tuli ne Adamu. Tuli mu Eden eno ndine even no. Omuwala agamba tuli mu Eden eno ndine Adamu eno nzalina ekibala. He got a plenty love in yannemyanze byabalala bannema okulaba oba ebyabalenzi. She got a plenty love. She got a plenty loving. She got the plenty loving. Yannemyanze byabalenzi byannema okukola. Yannemyanze byabalenzi. Yannemyanze byabalenzi byannema okulaba. Yannemyanze byabalenzi bannema okulaba. Tuli mu Eden eno ndine even no yalina ekibala. She got a plenty loving yannemyanze byabalala bannema okulaba bonna. Kati omulenzi n'agamba atya? Eyo je nkusembeyo yeyo omulenzi. Ey'omuwala agamba ebyabalenzi. Soko nnyonnyola oluyimba luno. Muli mu ku story yalo muli ku ki? Tuli ku tewali tukuze ffenna tuba tunyumiza story ya Eden. Adam and Eve. Adam and Eve. Garden of Eden. Kati luli so direct. Era kyonna kye bali bamiininga muki mu eyo story naffe kyetwali tumiininga. So ekibala kisoba apple kisoba fene kisinzira nabo kye bali bamiininga mu eyo story ya. Kati gwe sofa oyina Eva wuuyo gwe Adamu Alan Cruz gwe Adamu oyina Eva yani. Kye mwali mutegeeza bambi. The song is really nice. Kati lolimba ani yasasula crazy? Crazy oba yakuwanga blood? Like era of course nti ampanga blood ebintu ebisingere ogenda okukakana nga sente zosasula tezibangaza muntu mulala outside. Okitegeere nti tezibangaza sente zeyandiruguzizaamu omuntu omulala teziba kyekimu. Yeah. So right now oli mukola ne DJ Roger. Yeah. Muli under contract, mutual understanding, gentleman's agreement. Muli under a legal contract. Legal contract. Mwasaininga. Mateka. Lebo ya Roger bajita bati? 7 Star Management. 7 Star Management. Yeah. So oli mu 7 Star Management. 7 Star, yeah. Ani akwasaganya emitimbagano jo? Emitimbagano jange bamuyita Mercy Heavens. Bamuyita Mercy. YouTube, Spotify, bichi. Byonna yabikwasaganya. Kati management siye ina social media handles zo? Ezimu kale bakwasaganya nani nange nzikwasaganya nganze. Nadazo social media handles zeta center ni azikwasaganya. Ezo zikwasaganya management. Yeah. Goli kuzino Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Ebyo gwabikwasaganya. Yeah. Okay. So far mwasayinize ne Roger. Is your manager? Yes, official. So buli omu akubira right now. Aina kubira DJ Roger. Aina kubira our manager, like handle a manager, Mercy. Yeah. Mercy. Yeah. How is DJ it Roger. working with Roger? Chiri chitya? Chirungi nnyo lwansonga nze sikiriza mu artist kubeera independent. Lwansonga manyi obuzibu bwakyo. Okibaddemukko ate ndabye n'abakirimu ng'ate nga oli abaddeko successful n'akibeeramu ekikaluba. Kati omuntu yenna olina okukkiriza okukulyako oba olina okukkiriza to lose some and gain something. Buli oyagala okubeera nga gwagenda ofuna 100% of nothing era osigala ofuna nothing. Okitegeera nti nze sikkiririza mu artist also abeera independent lwansonga emirimu gya artist mingi. Olaba artist oba tonnakuba biri ebisembayo naye nga money in, money out. Most especially money out. Kitegeera. Sente zo zina ezikola music? Sizina, that's why nti sisikiriza mu kubeera under
like independent. Roger kwa approaching adde. Roger kati tumalokola remix ya DJ Roger tumalokola remix ya Sugar Mama. Twasigala in what contact. Nga ampa ku mirimu jukira ndi mutunzi. Kati nga ampa ku mirimu eja video ya atenga na stylist video I mean stylist. JPC otunga engoye. Yeah, ntunga engoye. Wetungire kikumba. Manyo bulungi nyo. Byesitamanyi kutunga posuke bipya. Sure. Neno video ya Eden go etungidde ebintu bye. Ekitete kyava piece nze like waliwo okati ekitete kyava piece nali busy nze na kwata nagula material nendeta idea nendago like omwala nanyamba ko bamita Sylvia ya okusalama na ye nakigatta nenga initially idea yange buli kimu nadale ekitete kyava piece na nyamba zako video za katinga Yuga Boy Eddie Kenzo Freaky Friday nze ya Rambaza nyimba nyingi waliwo limba Martha Mukisa Victor Rose nga video nza zamba nganza akola ebintu byonna ebyo ni mubuka mtu talented so ali badde nkubuuza Roger mukwatagana mutane Roger kati thuru kubeera nga tukoze oluyimba ne tusigaza contact ne tusigaza friendship eyo nembeera nga ampe emirimu egiwerako ejokutungira video za nakola video za Joyilanda nga mutungira ebintu ebimu after nga tumaze okukola yeah kati ne tusigala awo nga tuogera kwalo then waliwo akayimba kange kenakola bakayita missionary kati Roger nangamba nja kuyambako music omulungi nangamba waliwo abantu bagala nnyo music nja kuyambako oli talented ngamba tujja kukola beera mukakkamu era nga nange muteeka kaalo ne mugamba boss wangamba tujja kukola kakkana mama boss nendamu nenkuba enkya mugamba wangamba okya se omuyiribolo wangamba okya tugenda kukola paka we yatuuka ebintu bye byakwata mpola tapapa naituweeraawo nga ngenda nampita wano biki nanyanjulayo nga tetunaba nakutandika tetunasayininga naye nga akuyita wano n'ogendayo nga awastadinga we bakyo paka we yaleeta empapula aleta empapula so kati management kati kankufune bulungi management yebe kusasulirawo osula making sure olidde making sure okoze nyimba babikola byonna yebikola era right now Roger yabikola akusasulirawo osula rent nakusasulira ennyimba studio video kati gogugo gwaki gogwange gwakubeera artist kuwandiika kuyiiya waka mulungi gwe kye bampadde kuyiiya waka mulungi ya kubeera artist ku appearinga buli wenetagisiza okubeera promotion buli kimu kya management wow kati eri omuyimbi akulabe eyo kuloza oli muvubuka muto endongo bagiyiri babatya nga tebanafuna manager biki ebikalubamu awo endongo okusookera ddala nze amagezi genyinza okuwera ddala mu omuvubuka atandika soko beerako n'abantu bano nga abakukiririzaamu abo bennyini producer akukiririzaamu oyo kubanga kabeere producer muto aba asookola producer omunene kyakola just nti kabakadde okitegeera tobeera ne producer wo n'omuzole yambo byakuba tebimalaayo ekintu kyemanyi ekyetaaga experience mu music ono bibeera bya mixing mastering ebyo byetaagamu okutu naye mu producer wo aba beat maker aba asooka okukuba omwana omuto eyakatandika asooka okuba engoma n'enyuma n'omukulu asooka okuba engoma n'enyuma ekintu ekiyinza okubeera nga kirakyogedde ekyo ekintu ng'olinga akyogedde nga kiva ku mutima lwa nsonga kyenzikiririzaamu even waliwo nze nzikiririza nnyo mukukola kubanga nze abantu abamakinze si baproducer banene abantu baproducer abamakinze nabo bakyali ba upcoming producers waliyo bakyatoba waliyo Uncle Derry Beats waliyo Crazy waliyo LK bonna bakyatoba naye ng'olaba tebangasseko kinene lwa nsonga nekyenkola kati ate bakuwa n'obudde bampa obudde kati buli woolipira omuntu akubye togenda kufuna time ate togenda kubeera nze kati waliwo ewantu wengenda olina mbalyuwinga nnyo okusinga ewalala osegeera lwa nsonga oli yabaako amanyikyo obusobozi bwo n'ogenda ewala kubanga obusobozi tebweyolekera mu lunaku lumu
omuntu osomusangawo nga tomanyi busobozi bwe. Abantu bayitaga time okuprovinga. Kati abo abantu bo baba baprovinga dda. Ngera bakukkiriza mbasobola n'oteekawo ki omukono. Naye buli woolipira nze omwana omuto kye mugamba nti in terms of okola music oyo creativity biki objukira creativity weetaaga peace of mind, musically spiritual. Weetaaga omuntu gw'oli comfortable naye. Awe mujja creating ekintu then musobole okitwalaku omuntu omulala akyongeremu we bato. Mwe ebintu webiganira n'owulira ng'oyagala kita. Ebintu nze sirina mu mind bongo bwa kugivinga up. Ekyo tekindimu mu bwongo nze paka njiriba paka ku muntu asembayo. Nze nekiba nze muntu nti nemba ndi kumbeera omuntu gyalaba nti ndi down. Abatasobola kitegeera nti ndi down. Kansonga sikkiriza kumeggewa. So far right now owulira otya mu career yo? Era gweweraba owulira otuuseewa? Mpulira nange mpulira mu career yange nti ndi promising, so much promising. You're promising talent? Yeah. I'm promising abantu banzikiririzaamu esegera nkola ekintu omanyi okukola oluyimba abantu ne balwagala. Oluyimba loza oziraba mu gundi mu rotation mwezi. Nolaba ng'ona akwagadde ono presenter agamba this guy is talented. Buli omu agamba omuntu abantu tebasobola kwogera kintu. Ne comments zenyini ziba zikulaga n'abantu bennyini tasobola kugamba nti ono guy yali talented nono n'akyogera nga si kituufu. Kati kiba kitegeeza nze kennyini nakola nnyo kwongeramu maanyi. Bantu ki b'osinkanye mu career yo ng'oba ogamba mu kaseera kano wali tosuubira kubanga onaabasinkano oba ng'okola nabo? Abamu oyinza okuba tonnakola nabo. Even management yennyini gye nnyina nali sisuubira nti nja kukola nayo. Roger, DJ Roger. Nali sisuubira nti nja kukola ne DJ Roger. Nali sikirootangako nti sookola ne Jeff Chiu. Roger akwewudde mu ki ebyo by'oyinza ogamba kati bannaye mwana? Ekintu ampewudde mu bintu bingi lwa nsonga spiritually Roger ampewudde in the way that nti yanzikiririzaamu even before we signed. Osegeera amba fashion sense yo kati nampewula nti okwejja mu kiri ekyoba tekkiririzaamu. Omuntu asooka nakukkiririzaamu naawe n'otandika n'oweeyongera okwekola ki okwekkiririzaamu. Nampewula in terms of welfare okitegeera. Nampewula in terms of endabika promotion wise ye muntu akugamba nti yamukola bwoti kyusa mu kaviri kano tekanyume kola bwoti okitegeera. Kati guardian w'amaanyi nnyo ku side yange. Akutwala nga mutoowe? Nga mutoowe nga big bro. So kati muli eyo ne gy'owiranda babasayininga? Nze ndinga JPC simanyi nnyo ku Joey agreements ze na Roger naye nga okay. So anyway mwana bamuyita Eden JPC akayimba Eden nako nno kankutte bannange. Akayimba kakuliko jjoba. Kayimba kalungi nnyo oyinza okulowooza naye nga weebale nnyo kuyimba oyimba bulungi. Wasomerawa? Nasomera ku Gaza Road SS Secondary, nensomera ku Kisumi Mapera, nensomera ne ku St James Primary School Entebbe. Gwe ndongo yo owuliza music kikaki? Music wani atava mu matuugo oba ku ssimu yo ng'otaddemu headsets zo? Nze mpuliriza music mungi. Mpuliriza nakayimba kembadde mpuliriza essaawa zino bakayita Ndabye Mega. Mpuliriza kadongo kamu Ndabye Mega. Kani? Kayimba kadda eyakayimba simumanyi nnyo linnya. Ndabye ki? Ndabye Mega. Omusajja wange takyali bwomu. Ndabye Mega. Mukyalo oyo bambi erinnya lye ndyerabira. Nze mpuliriza music nga naye sifuddeeyo ku kekano kakano kyaka kekko kali wansengeje kalwawo otandika nga omanyi obwakadongo kamu. Kati kano koze owuliriza? Kati ku myaka gyo kikyo yagaza kadongo kamu? Nze njagala engeri gye bawandiikamu. Njagala engeri gye bawandiikamu. Bawandiika bati? Storytelling. Nange ndi storyteller.
Banjagala nnyo okulaba engeri omuntu gy'asengekamu. Storytelling kintu kikulu nnyo soke nkulage kana akayimba. Storytelling nange nzijjamu engeri y'empandiika. Ke kana akayimba no kali kabadde kafu keeko. Soko nina mwa bakadonka mwalwanga otandika ke kukanda bye mega kali kabadde kalala nayagala story line omukyala yali acomplaining ate njagala n'engeri gye baali be replying nga omusajja najja n'agamba n'addamu okitegeera buyimba bukunyumira bunyumira naye ate aba nanyumira. Akaviri wakali kuppa kwani? Akaviri zino Bantu Locks zibaddewo. Bakayitani? Baziyita Bantu Locks. Bantu Locks. Kati owulira emirembe nga nkayina osobola okwebaka nebaka bulungi nga bakiseebaka towulira nga bulinga ng'obukunyiga ku mutwe bulako obulaba bulinga namungodi tebunyigamu wadde enviiri zisigala nviiri gwe waliwo ekitundu ky'oku mubiri ekikuzitoberera oba ekikunyiga ne bannange ono omwana ajjepesi kati inspiration ogijjawa n'ogamba kanteeke mu bunnamungodi jasinze njagala nnyo okubeera ow'enjawulo mba njagala nnyo kole style nga eri unique. Katani yakakusibye? Yakansibye bamuyita Neko Gi yakastyle nze nina bagundi abanja babu styling naye kano Neko Gi yakastyle. Kati style yo gwe joyagala ng'oli bwakulaba ne sagala kubeera attached to any style naye nkola kyekyenjawulo ati nsobola okukyusa nkyosobola okukasanga nga ebwadde namungodi bufuse bubboolo bupiiro bawe buti kati mbala abayimbi baffe abawana abayimbi myaka gyo emyaka gyo muyimbi ki music mwenga mwana mbeera nempuzamu ku buyimbayo bambi bunyumira bulungi myaka gyange bangi ate bwe mbamenya mba ndaba ngenda kulekayo abamu ate kinkose nga nze omuntu kubanga mpuliriza abayimbi abato bangi nnyo. Kale oluyimba ki olwakolera last year? Oluyimba olwankolera last year olwankolera ennyo sigamba nti muyimbi oyo yasinga naye oluyimba olwakolera last year. Oluyimba ki? Oluyimba baluyita Ndere by Slam Boy, bamuyita Slam Boy. Ndere tukola bukozi balaba bulabi ate kati bajja bakuba ndere. Lwasinga okukolera last year lwakolera nnyo. Okay. Slam Boy Zaki. Ate mba Nigeria. Muba Nigeria. Osinga ulirizani. Muba Nigeria mpuliriza waliwo omulenzi bamuyita Victon. Victon. Muwuliriza nyimba ze zinyumira yayimba akayimba ka Soweto. Galive balance yego I give you paper. Ali creative nyate ne story ye mwana eri so inspiring. Yagwa ku accident ku career yenge etandika. Bakwano bene bafa. Nagena ntu crutches nada ku miggo. Yakuba hiti ye yako yamukomyawo nga ali ku miggo. Yagundi? Eya Holy Father. What's Holy Father? The Holy Father. Holy Father. Lady Gaga. Yoyo omuvubuka omanyiza stories za music aba Nigeria. Manyobera okusimatuka akabenjedde kabusano n'ogenda mu intensive care n'okomawo nga okomawo na luyimba lunene. Kati yoyo bambi story eri so inspiring. So wow tovaawo bambi webale mba bulungi mukama ono ajja kuteera mu baraka ate lujja kuba ebintu bikole ki ebintu bite lujja kuba lumu ebintu bibenga ate mukama oba oli awo abita bulungi mu ngeri emu oba endala. Kale kiki wandyagadde okusembyayo ng'ogamba abantu be? Kyensembyayo kiri nti JPC again wali mumuwagire mweyongera okumuwagira music omupya ajja mungi
sigenda ba disappointing abawagizi. Bubu kati bovano ogenda Crazy Beats nzirayo ku studio kola n'ekisemberayo ddala Bubu by Uganda build Uganda. Okay. Maliriza n'akayimba ka Eden tuve wano. Awo kapati akanyumira ennyo. By the oluyimba lwonna lunyuma bannaye tewali na paati. Naye nga kano kakonanya abatusooka batulimba naye kyatuyamba abandabiddeko abagambe mbono ye beliefs enze make-up buli alinayo omuntu nga yakulimba asoba nga yakuyamba eyasooka. Then chorus negamba etya tuli mu Eden enno ndine even no yali n'ekibala she got a plenty love in yanne myanze byabalala bannemu okulaba bonna. Wow. Kale, big up to you Crazy Beats. Musajja wange, he's a good producer. Ate ekintu kitambira ddala bulungi nnyo. Alan Cruz gemanya, Cruz exclusive gwe mukutu kosinzidde okubanga otulabira. Mbadde ne JPC. Right now ali managed by DJ Roger, 7 Star Management mwali. Ekintu kitambira ddala bulungi nnyo, bulungi. Wakyadde ku after 5 ndowooza. Ku after 5 sinaba naye nga ngenda genda. Ogenda genda? Yeah. Okay. How was it working with other piece? It was kyali kirungi nnyo lwa nsonga ava piece nga omulaba n'embeera zate ali so down to earth nekyo kyonna kimugamba ali so humble ali so down to earth era buli muntu gw'olaba ng'akola ne Jeff Kiro olina obba nga oli down to earth ali so humble teyampawadde obuzibu bwonna noba yadde okusika empewo buli kimu nga kitambula masavu. Kale webale kujja ali mugana ngenza okunkyaza kale zibadde dakiika ntono naye buli muyimbi ng'olwana kyekinabavuka abayimbi abato kyembagamba please tokubakuba simu kuluzi bankyaze nedda gwesigazaako ekigere kola bw'okola waako omulungi ajja labika era final omuntu ajja kujja kukwateka kulonda ya gavumenti jangu otuule wano obeeko kyogamba abantu. Omwana akoze omulanga agezezzaako ne Roja gyava naga jangu kale tukole jantukole kubanga peni yo ne byokola obaolyawo birungi nnyo. Cruz exclusive gwe mukutu Alan Cruz gemanya sagala kusuukako wano nako rairo fona omusebe bulungi mweraba. Esi mukasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple Origimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri Origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement esimu tuli ku noti 72-682-953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku
ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2.